Olukiiko luno lwetabiddwamu abakungu mu gavumenti nga minisita omubeezi w'ensonga za Karamoja Moses Kizige, RDC Eva Kwesiga, omubaka wa Iganga Fred Bwino n'abatuuze mu kitundu ekyo. Wano abatuuze we basinzidde ne bakukkulumira abakozi ba gavumenti nga babalumiriza okulya enguzi ne bekkusa bokka ne bafiiriza abantu ba bulijjo. Tuweereze ssente d'abasikali ne bapoota buli mwezi. Ewange tuba bukyanonde bw'amaze emyaka 3 kibonanga kupoota kibonanga ku basikali ngezi zaako kakuripooti okutwala mu ofiisi ye paka na leero kibonanga bwasikali aye ng'ate ssente oli tukola otidda buli mwezi. Ensomero y'obutabaala ofiisi n'ekibiina ekyomusanvu gavumenti ebaala n'etasimba kibiina bibiina nibiwaayo byonna musanvu. Kyokka bano omubaka wa Pulezidenti Eva Kwesiga abagumizza nga gavumenti bwekola ekisoboka okulwanisa obukenuzi era nga buli akwatibwa avunaanibwa. Titwida kowa tukali Handison era buli dondogala n'abasawo n'abakuba nti mwenayo okugema abantu bangi abalina emirimu era ndijo okukumira abayibi and I'll proceed. Kikonga luyamba abakozi ba gavumenti okola accountability eri abantu era ekyo kikolebwa kita omukozi wa gavumenti kuninga obutakola yanagalale tumema nani anambuza nti bakoze kino ero ni sawa eyokukola accountability eno bakawo bona bona libachemerwa kwa bona twakola analysis ayicho tukibalira kyova president office ida yako kurawonge tukali kusobola kujja mu magombero kona very soon bisharira kulenga tusobola okutuka mu magombero kona abantu bakyaye bategere biki ebikolebwa mu magombero Unasinzidde wano n'akunga bannamakolero okukolaganira wamu ne gavumenti okulaba ng'enguudo mu kitundu ekyo zizimbibwa okutuuka ku mutindo kubanga nabo zibayamba. Emmotoka ezo disima mu nguudo ebiina bisingana amagombe ate batwika butwike bikaago byaibwe nga bagolola aye oluguudo twalumazeeyo tutayire mu ssente za gavumenti na buli kintu emotoka ebikaago dasima amagombe agandi so kyatuwa enkoleeta eri ya mulembe ebiseera ebindi. Abatuuze era balajjanidde gavumenti okubadduukirira n'amazzi amayonjo obutakwatibwa endwadde ezeekusiza ku mazzi amakyafu. Naye ku ntudde batuwa ku disitulikiti bantono kyokka n'edindi ediida bamala badicanolinga badiiza mu bitundu ebindi ddala lwakubanga dimala abantu efe abeena bitende mb'ogenda wankwala embeera eri wansi abantu bali kunwa amaadhi ga bitosi the same story n'eri ne ku kyalo ekyebuwerempe.